naye mu ngeri y'emu nalaba ku mutimbagano tiwaliwo abantu abalusulamu akaba. Abantu 7 battibwa e Butambala, 1, 2, 3, 6, 7. Njagala nnyo okusaasira bannannyini bantu abo olw'okufiirwako abantu baabwe. Naye omwoyo gwe gumu nga njagala kusaba bwenkanya eri famire z'abantu abo nti aba batuusaako obulabe babe nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Mbadde ngoberera nnyo ebyali mu kifo ekyo naye sinnawulira nti waliwo gwe baakwata yavaako okufa kw'abantu bano. Ekyo kyennyamiza. Njagala okusaba akulira ebyokutambuza emisango DPP, Director Public Prosecution, ensonga eno agitunuulire nnyo, ateeke akulira poliisi ku nninga annyonnyole abantu bano baafa mu ngeri ki era yakolawo ki era baki abo balowooza nti be baali emabega w'okufa kw'abantu bano era lwaki teyabatwala mu mbuga z'amateeka. Kuba mbadde nkigoberera sinnawulirayo gwe bagamba nti baamutwala mu mbuga z'amateeka olw'okufiibwako abantu bano. Kye nawulirako ye mubaka Muwanga Kivumbi baamutwala lwa kukuma mu bantu muliro, naye byonna byali mu kitundu kimu. Lwaki keesi emu baagitambuza ate endala tebaagitambuza? Obwo buvunaanyizibwa bwabwe. Naye ffe abantu kye tusaba nti DPP abuulirize ti ebisosonkole bye baasanga awo baabisanga nga byava mu mmundu ki. Abasirikale abaali ku mulimu bo bagamba nti ki kye baalaba, statement ki kye baabaggyako okukakasa nti ddala waliwo obwenkanya. Tusaba busabi ti ensonga eno abakulira okunoonya emisango bagitunulemu abantu abo bafune obwenkanya. Bwe bataakikole kubanga tebalina kuripootinga gye tuli, nina okutya nti abantu bajja kulowooza ti bano Muwanga Kivumbi baabanyigiriza kubikkirira bali abatta abantu bali, ekitatuwa mirembe mu Uganda yaffe eno gye tulimu. Tusaba busabi nti ensonga eno bagiteekeko essira. Abantu ffenna tumanye bino ebyokulonda bijja ne bigenda, era nze nkyogera nga sikirumamu abantu mbagambye ebisala n'ekiro ti mu bintu by'otasaana kugulamu bulamu bwo ye Katemba wa Uganda ow'ebyokulonda. Kati omuntu bw'abanga yafiiramu okufa kiba kinnenyamiza, kubanga gwe londa gw'oyagala ekijja kijje era nga bwe byajja bwe biyita, kale tekiba kya bwenkanya abantu okubanga omusaayi gwabwe gwayiika. Bano be twogerako balina abaana, balina bakadde baabwe, balina be balina okunoonyeza emirimu oba ekyokulya. Tusaba bwenkanya eri abantu abo bonna abaali emabega w'okubatulugunya oba okubatta babe nga basimbibwa mu kkooti z'amateeka zibalamule. Ndudde ekintu kino nga nkisaba era nja kuddamu nkisabe nga njala okusaba gavumenti eri mu buyinza ti abantu bonna beekutte nge bavunaana okuba mu bintu by'obufuzi nga mbasaba ebe nga ebawa obwenkanya ti abamazeyo ebbanga eddene myaka 5, 2, 3 gumu ebe nga ebayimbula. Bano beŋŋamba ab'ebyobufuzi nina okukijjayo obulungi be bano be bakutte ebbanga ddene naye tebabatwalanga mu kkooti z'amateeka kubalamula. Babakutte ebbanga ddene emisango gyabwe tegitambula. Babakutte ebbanga ddene obujulizi bwe babalinako ate tebabuwa abo abalina okubawolereza babutunulemu emisango gino gibe nga gitambula. Kye tusaba kiri kimu ti baba balina emisango mubalamule, mubatwale mu makooti balamulwe. Bwe giba nga emisango gyafuumuuka tubasaba busabi mubasonyiwe badde eka, ensi yaffe efune emirembe, ffenna tugyeyagaliremu. Emyezi egiyise emabega twalaba amataba agayita mu kibuga Kampala ne gatawaanya amaduuka ebyobusuubuzi by'abantu abatali bamu. Njagala okutwala omukisa guno okusaasira bannaffe abo abaakosebwa era n'okwebaza bannaffe abali mu gavumenti abaasuubiza okuliira abo abantu bonna
abaafiirwako ebintu byabwe tikimwakola kituufu naye nga mbasaba nti mwanguye okubaliyirira basobole okuddamu okweddaabulula abantu bano abamu akaabwe ke baalina kaagenda n'amataba kati gy'okoma okulwawo okumuwako omuwa oba omuteekako ekizibu naye nga mpita mu banene abali wano ababiri bekikwatako minisita wa Kampala n'omulord mayor timulabire ddala nti abaweebwa ssente ezo beebo ddala abaakosebwa bannayuganda bamanyi nnyo okubuukira emmotoka n'ogenda okulaba nga ssente zifulumye ate baaziwa abo abatalina kubanga bazifuna tubasabira busabi timulabye ddala nga ssente zivaayo abantu bano mubaliirire tusobole okuba nga bafuna obwenkanya n'okubasaba mwembi honorable minister wa Kampala n'omulord mayor ebbanga ly'onoomala ng'okyali mu ntebe mulabe ng'emyala gino bagigogola mulabe nga abatudde ku myala bagitereeza tulemenga kufuna bizibu bino ku lw'obuyinza bwa Allah enkuba ekyatonya wano mu Uganda ku lw'obuyinza bwa Allah amataba gakyajja mutereeze ebintu bino tusobole okuba nga tetubeera mu nsonga eno kano ne kali akasembayo nga tekalekeka kagenda eri mikwano gyange bannabyabufuzi naddala abaali mu lwokaano mumanyi bulungi nti tubawo omuzindaalo wano buli lwe mujja era ndabye nga muwezeeko nnyo nga mugusuubira naye nga mbagana leero twasazeewo obutagubawa lwa nsonga emu abaayiseemu muyinza okwagala okukubirayo abantu mulugambe nti mwabebaliza wano ne tugamba musooke muddeyo wammwe mwebaza abantu bwe mulidda tuliddamu ne tubawa omuzindaalo ne muba nga temukubirayo bantu ekyokubiri waliwo abakkiriza nti baabakubya alaali naye mulimu abagamba nti ayinza obululu obwange babukyanga bukyanzi bw'omuwa omuzindaalo wano ayinza okutaakaka ne twerabira nti tuli ku Idi kati naabo twatidde ne tugamba katulinde obudde butambule buli omu akkirize Allah kye yamugerera ku Idi eriddako biizinillah tujja bbawo omuzindaalo nga bulijjo bwe tukola n'ebigambo ebyo tusaba Allah abe nga ffenna atuwamu bulungi ng'era bulijjo lwe mbagamba nti Idi lunaku lwa kusanyuka Idi lwa kuddaka twagala nnyo twanguye musobole muddeyo okuba ne famire zammwe muleme kwekwasa nti obudde bwayise nga tuli wano twogera ne mubeere ne famire zammwe Hatibu yabagambye nti olwaleero bahajjati mubatwaleko ebweru ne bahajjati mutwaleko bahaji bammwe ebweru mubeereko ne famire zammwe era wadde lwajjuma nga waliwo abagenda okubeera mu jjama emirundi 3 oba 5 oba 7 naye kiba kitukakatako okubaagaliza Idi ennungi wa kullu am wa antum bikhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusobola okuweereza eggwanga lyaffe ne tugattako ettaffaali. Bingi byenkoze mu kibuga n'ebiganye era weebiri. Naye nkwebaza jjajja okunderanga ebbanga lino n'emyaka 15 gye mbadde wano ne nsobola okuweereza. Weebale nnyo jjajja, weebalire ddala. Ate era mu ngeri y'emu nja kusaba nga bwe nsiibula nti ensonga z'obwenkanya tuziteeke ku mwanjo. Ggwanga issue ya justice ekyaganye. Abantu bangi kati nze ndi misango mingi abasibe kati jjajja tetusobola na kufuna beiru. Kyaganye kyavudde omusemateeka. Bantu bangi nnyo bendi mu misango egyaba Besigye Bamwanga Kivumbi nasijja bamalayo naye okufuna beiru kiringa ekyaweddewo. N'okuteekateeka okusaba kwabadde Rubaga ne bakugaana. Tujja kusaba mwongere okutuwa edduwa n'okutaasa eggwanga lino obwenkanya busobole okubeerawo. Njagala okusembayo na kino jjajja nti olw'essanyu eringi olw'obuweereza bwe mbaddemu emyaka 15 n'obuweereza bwonna nti nsobodde okulwanirira obwenkanya mu kibuga Kampala. Nsobodde okubaako ettaffaali lyenteekawo. Nja kusaba bonna abagenda mu maaso n'okuweereza ekibuga emiranga mingi mugikwate amataba gagedde okutwala abantu gayingidde mu maduuka g'abantu abasuubuzi balaajana olw'embeera eno eriwo ey'okuba nti emyala gizannyiddwako abasuubuzi mu butale wino bakaaba ekatwemulire gikutte bano batembeyi. Tusaba ensonga ezo nazo zikwatibweko.
nzikiriza jjajja era olw'essanyu eringi nga mmaliriza ddala olwaleero nkoleko nga kaliifawo kaswida eno nga yakwebaza ndeeteyo kaswida ey'okwebaza alhamduliman kaddala hailan wahabala wasukulu liman sawwala wisnain wa jamala man kaddala hailan wahabala wasukulu liman sawwala wisnain wa jamala faridun samadun ansifatul haliki barirun wasukulu liman sawwala wisnain wa jamala faridun samadun ansifatul haliki barirun wasukulu liman sawwala wisnaini wa jamala. Jjajja n'ebigambo ebyo Allah akutukuumire. Bye bye.